Empaji esooka bagiyita strategy kwe kutuula nze naawe ne tugamba eno ye business yaffe twagala kugitwalawa ne tuteekangawo obudde obw'okulowooza okuteekawo enteekateeka. So eyo mpaji ya birowoozo. Kati oyo yenna ali mu kutulaba ng'alina bizinensi nga talina budde, talina waatuula kulowoolezaako bizinensi eyo. Eyo empaji tagirina. Oyinza n'oba mu buliri, oyinza n'oba mu kinaabiro, oyinza n'okuba otudde butuuzi bw'oti ku ttooyi naye nga olowooza ku bizinensi yo. Mpaji ya kulowooza kuteekawo nteekateeka. Empaji ey'okubiri ya finance oba ebyensimbi kubanga manya nti business sente zijja. Bw'ova ku mpaji ya finance waliwo empaji eya ebyekitunzi marketing. Bw'ova ku mpaji ya marketing waliwo empaji ey'abantu abakolera mu eyo business. So ezo naakakuwaako meka? Human resource, yes. Nkuwadde strategy oba okulowooza ku business, nenkuwa finance, nenkuwa human resource, nenkuwa marketing, nenkuwa ne operations.